Banange mugamba mutabagala balungi abeekomera kusinga 5256 mbaaniriza ate nate omulundi omulala olunaku lwaleero no tugenda kwogera ku ki baswitaati bange abalungi leero tugenda kwogera ku musajja ow'omukira omuwanvu ekisookera ddala omukira ogwo omuwanvu omusajja bw'oba oguyina oyina engeri gy'olina okuzinamu emmana abamu oba abasinga mugunoonya abasajja mugunoonya n'onoonya eddagala njagala guwanvuya n'otuuka n'oguwanvuya ne gukufuukira ekizibu senga omukazi we yagulabyeko yadduse oba omukazi namuzinnyako kamu teyakomyewo kubanga ozina bubi ate ng'omukira gwo muwanvu omuntu woba olina omukira omuwanvu munno togumusonseka busonsesi emmana ogibbirira bubbirizi ate n'ekirala togizina nga nkalu ne bw'aba mukalu infact kambawe ne katiipu mu abasajja ng'okimanyi nti oli muwanvu wabala oli inchi 7.89 mu mukwano simanyi oba bali ab'ekkumi gyebali naye 10 ziba nnyingi mukwano naye nga baleka gyebali naye kale katugambe 10 obanga ndogoyi anyways azina toyomba so ng'olina inchi ezo ennyingi nga zenjogeddeko nja kuadvisinga waakiri gula lubricant okitegeera nti bw'otuuka ku mukyala nga talina mazzi bulungi lubricant ono agenda kuyambako ate n'ekirala togusonsekayo gwonna gwe manya nti kati gwe bw'otyo bw'oli tosobola kusonseka mukira guno okukola ki gumalira mu munno kubanga kati kambabuuliremu abasajja omukazi inchezi munda oba obuwanvu bw'emmana like oba omukyala bulenjinga okuva ku inchi 2 paka ku inchi 5 ate ng'omukira average yagwo like oguli average guli inchi 5 point something kati imagine go oba ina inchi 9 ng'opulaninga zisonseka mu zenna bye mulaba ng'ogenda kunkosa n'abaana kubanga emmana weekoma papa awo wennyini nti gulinga mukutu oguconnectinga ku mumwa gwa n'abaana kati bw'ogusonsekayo gwonna ogenda kuba okozesa force nti ohiitinga ku mumwa gwa n'abaana okitegeera ohiitinga omumwa gwa n'abaana oba okuba ku mumwa gwa n'abaana okuba ku mumwa gwa n'abaana ta mukwano awo olowooza ki kye ngenda ofunamu bulumi wabula si kunyumirwa oluusi n'okugyawo endwadde kyova olaba omukazi bw'akusanga ng'oli muwanvu nga tomanyi kyakukola adduka naye bw'osanga omusajja nga baamubuulirira ng'amanye ekizibu kye abamu mulowooza nti egyo emikira emiwanvu abakazi gye baagala kyenva mulaba badduka n'owooza lwaki adduka ate bawooza baagala miwanvu naye tibanabagambako nti baagala inchi 8-9 bannange ezo inchi ziba nnyingi kati imagine ng'ofunye omukyala nga wa inchi 2 beba abakyala waliwo abakyala bentera okugamba nti oli mumpi like omukyala nga mumpi munda oyo ye nga ne kabuze emuluma ku muntu ali average oba ku muntu nga na wa inchi 4 nga tabuza na average ng'osobola omuleetera okulumizibwa okitegeera obeera omuleetera okukola ki okulumizibwa zina bagamba abasajja woba oweza inchi 4 nga oyimye oli okay bannange oli okay inchi 4 kudda waggulu oli okay average oba gamba nti average is 50% naye yakoze 40 aba takoze bubi si bwe guli naye mugenda nawe bannange wena mumalako emirembe sooka ozuule temwagala kukola research abakazi benkana batya munda oliiza ogamba nga bazaala omwana takulira mu mana yange omwana akulira muki munda munnabaana ate amala n'avaayo wanaayitawo buyisi it's just a passage oba muwaatu omwana mwayita ayitamu buyisi kakati gwe bw'onaageraageranya nti omwana abeera eri munda ate wanaayitawo buyisi kakati kano katuli kali bwe kati like akawaatu akatini nnyo bwe kati gwe oyagala okasonsekemu ekintu kya fuuti imanya kya inchi 10 kya inchi 9 inchi 8 like seriously ate nga gonna oyagala ogumalireyo gomanya nti woba bw'otyo bw'oli gwe omukira gwe tegulina kuggwera mu mukazi kati oli wa inchi 8 ofunye omukazi wa inchi 2 like depth ye like ziri inchi 2 bweziti inchi 2 over wano paka wano nga inchi 2 inchi osobola ozigereza ozipimira ku bakiyita batya olugalo kati nga bw'onaapima nti kamu 2 3 kubeerako ebiyungo 3 kati n'opima ekiyungo kimu 2 kati nga bwe buwanvu bw'omuntu oyo munda kati ate nga gwe olina inchi 10 omukira gugenda kana akagalo kalimu 6 bwe gutyo gulina okuba naye kakati nga gudabolinga gukoma eri simanyi olina inchi 9 mu nkola mukira kati n'omugwako n'otandika omusonseka
Kyova olaba abasajja osobola okubeera abasajja abasinga simu tebonna bonna mulina inches ezibitegeerekeka naye mulaba abakazi baba complainingako kubanga osobola okufuna omukazi nga fiitingi ng'omukazi gw'ofunye ye omukkusa kati obuzibu bwe tulina nti oluusi ogwa ku mukazi nga mu butuufu alina inchi nga 5 oluusi n'okusoba kubanga emana zivaalinga like tetufaanagana naye nga average turenjingira awo nti 2 to 5 naye ng'osobola osanga oli ng'alina 6 inches kati osobola osanga omukazi ng'alina ekituli kye nga kiwanvu bulungi kaya gwe n'ojja ng'oli wa inchi 4 nga tolina kyomukolako takuwulira oba tomutuuka naye ate bw'osanga omukazi nga wa inchi 4 nga gw'oli wa inchi 2 nga gw'oli wa inchi 4 tolaba nti oba omukolera so omukira ogwo omuwanvu mugwagala naye abakazi si gwe baagala omukazi bw'ayogera ku mukira omuwanvu tategeeza guno gw'ogenda omusonseka aguwulire ku mutima nti nja gumusonseka aguwulire ojja gumusonseka naye ajja kudduka batini abafuna abakazi n'agumira ekizibu kyo ng'akizudde nti gwe bw'otyo batini kitegeeza gwe sanya ery'oku nsi ogenda dikombako obukombe togenda ddifuna nga ffe bwe tulifuna oba ojja ddifunira mu tonti mu bitundutundu togenda ddifuna nga ffe bwe tukola ki bwe tulifuna nja kuba mbasomesa styles ze mulina okukozesa mu balina omukira omuwanvu kubanga waliwo ne styles z'okwezi nze mutalina kukozesa ng'omuntu oba ogenda muleetera kulumwa omuntu oba ogenda muwa bulumi nga mu butuufu tagenda kufuna eyo pleasure eri essanyu nga sikyagenda kufuna waliwo styles ze mulina okwesonyiwa ng'ezi exposing omukazi ng'osobola omutuuka deep oba osobola omugenda munda ennyo ezo tolina zikozesa oba olina omukira omuwanvu omusajja w'omukira omuwanvu ogirako bugizi katini bwoti omanyi nga bw'onaaba ng'obbirira ekintu ate nno munnange ebinyuma bw'oba obyegenderezza era olaba omukazi kati nze kambanyumizi waliwo omusajja yali alina omukira nga muwanvu yaŋŋamba nze senga nabeera n'oyo omukazi infact omukazi yali adduka mbu kubanga yalabye omukira naye nga adduka biki it's just in her mind just fear ate nga ne fear yagifunye amaze gulabako beepimpina ng'okumala emyezi 3 naye ng'omukazi talabanga ku mukira gwe nga tamulabangako naye nga beepimpina naye bwe yagulaba bw'ati yagamba kiki kino eno naye kubanga omusajja yali amanyi ekyokukola ng'omukazi tasobola kususpekta tasobola kulumwa era bo nga baliira mu nzikiza nga baliira mu nzikiza kati mu kuliira mu nzikiza omwo teyasobola kutegeera buwanvu bwa musajja naye we yabutegeera like omanyi waliwo ekintu obwongo bwaffe olinza okulaba ekintu nga tekisobola kukulumya aba tebwali ki naye obwongo bwo n'obuteekamu fiya eyo kati omuntu ne bw'aba talina kukulumya ng'oba tebiri kukulumya tebiri kukuluma olwedde gwe mu bwongo obwo oba wataddemu ddakiri nti biruma kitegeeza bigenda kukola ki kuluma ku mpaka yadde tebikola ki yadde tebiruma munnange omukyala ng'ayagala genda naye we nayogerako naye embeera neeterera bw'aba yali asobola omuhandulinga for 3 months ng'oŋŋamba obadde tofuna buzibu obadde okke era nga bikunyumira byakola kitegeeza amanyi kyakola kati tewalina byakwekweka musajja amanyi kyakola takusonseka tazinisa ffujjo naye waliwo abamu mwagala kuzina kifiiriza mbugolobooza kubanga olina omukira omuwanvu mbw'olina gumusonseka mbwaguwuliremu mbwasanyuke ebiki ani akulimba ani akufera mukwano si bwe bityo ebikola ebintu si bwe bityo ebikola timwedala subscribinga kulayikinga no commentinga mwena mwena abeekuumirako omukama abankuumire ate era abanjagalire Yeah.